Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Nawulidde omusajja gwe bayita Majambere. Majambere simanyi erinnya eryo oba tulirina mu Uganda oba yava Chad oba Somalia oba yava Kenya. Majambere simanyi oba linnya lyaffe lya Uganda wano. Majambere ng'atiisatiisa okukuba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba Majambere awagira President Museveni ng'awera okulumba Bobi Wine omwana owaffe Omuganda Kyagulanyi nti amukube. Tojja kukuba Kyagulanyi nga ffe Abaganda weetuli. Mutujooze mmwe bamajambere tetumanyi na gye mwava. Tuliko obusungu bwaffe. Tuli basunguwavu ate tuli bakoowu. Mmwe bamajambere betutamanyi na gye mwava. Tetumanyi Majambere oba linnya lya Bazaire, Majambere tetumanyi oba linnya lya Basudaani, tetumanyi oba linnya lya Basomalia. Ojje wano e Buganda ewaffe we mwatusanga okuba omwana owaffe Kyagulanyi Ssentamu. Nja kuduumira Abaganda twerwaneko. Mutujooze mmwe bamajambere tetumanyi na gye mwava. Nze simanyi oba oli Mukyukuyu oba oli Munnakenya. Toyinza kujja wano ewaffe e Buganda ne weewera nja kuba Kyagulanyi, nja kusalako, nja kujja ku ofiisi awo tozanyira ku President Museveni. Bw'obanga oyagala President Museveni tijjuka otijjukireeyo. Totijjuka ng'okuba Abaganda. Leka kwetega kati Majambere yeetega. Ategedde akalulu kagenda kutuuka bagenda kugaba ssente ez'abawagira President Museveni ez'abagenda okumunoonyeza obululu. Kati yepositioninga ayogera ebigambo ebikangakanga Kyagulanyi basobole okumutegeera nti mulwanirizi wa President Museveni bamuwe ssente kubanga 225 ssente zigenda kuyiika ez'akalulu. Kati yepositioninga tojja kukuba Abaganda kubanga oyagala babawe ssente. Abayindi ne bajja wano ne bajooga Abaganda bajooza abaana baffe baba mistreating abo batulugunya. Abachina ku Kampala Road omuchina yaliisa omwana waffe Omuganda n'amuliisa ekisiimula seminti. Wali enakawa Abasirilanka bajooga abakyala abaffe Abaganda namala kuvaayo n'enkambuwala ne babalumba ne badduka ne mu office. Mutujooze wano Abadinka bajooga abantu bafone Rubaga buli ajja wano ajooga Abaganda. Majambere mujja kujooga Abaganda ne tusirika. Era mu Abaganda mbagamba mulekerawo okubeera abanafu. Tujoogeddwa ettaka lyaffe lyonna abantu abalina obusungu ku Baganda nga bamajambere. Ettaka lyaffe lyonna balitutte. Abantu baffe babanyazako ettaka. Abantu baffe Abaganda basula ku mbalaza, basula mu bisaawe, basula wansi wa miti olw'abantu abajooza abalinga bamajambere. Majambere tojja kuba muntu yenna. Abaganda mbagolokosa mugolokoke tulwanirire ensi yaffe Buganda. Tulwanirire kitiibwa kyaffe ng'Abaganda. Abaganda mulekerawo okubeera abantu abanafu. We are so weak, and when you are so weak you can't even prosper economically. When you are so weak even politically you can't go anywhere. Tulekerawo okubeera abantu abanafu. Abaganda twerwaneko. Tujoogeddwa buli ajoogo Abaganda atusanga wano waffe Buganda. Tebatujogera mu Arua, tebatujogera mu Acholi, tebatujogera Kabale, batujogera mu nsi yaffe Buganda. Majambere tolina lukusa lwonna lukukkiriza okukuba Kyagulanyi Ssentamu kubanga otijjuka wepositioninga oyagala bakulabe nti olwanirira President Museveni. Essente z'akalulu zigenda kufuluma 225 olyoke okilaimbingire olinnyire ku Kyagulanyi mbu nja kujja nkusaleko nja kukuba ggwe. Tojja kuba Muganda yenna. Abaganda temukkiriza kutujooga. Tufuuse ng'emmombo ze mu nsi yaffe. Ettaka balitwala abantu abalinga bamajambere tetumanyi gye baava. Batusanga wano ewaffe Buganda. Majambere tojja kukuba Kyagulanyi. Kyagulanyi mwana Muganda waffe. Mbukubanga Kyagulanyi alina byanywa. Leka anywe njagaye. Ffe bannannyini mufu tujja kukwata wawunya. Tujja kumweterereza Kyagulanyi. Majambere tojja kugolola Tumba. Gwe tutamanyi gye wava. N'otusanga wano waffe Buganda. Ogolole Tumba oligolole Kyagulanyi. Abaganda tujja mweterereza.
tukoye fujjo lyammwe tukoye ejjogo lyammwe mwatusanga wane waffe Buganda ettaka lyaffe lyonna abantu abalinga bamajjambere bali tutte abajoga Abaganda tuli basunguwavu ne temusobola kutegeera nti tuli basunguwavu temusobola kutegeera nti twabakoowa President Museveni yagamba nti abantu abamu tebategeera nti oli musunguwavu gw'osirika tebasobola kukimanya okutuusa lw'omugamba nti genda oli egundi ya maamawo lwategeera temujja kutegeera nti tuli basunguwavu ate tuli bakoowu naye tuli basunguwavu tuli bakoowu majjambere tojja kuba Muganda yenna tojja kuba Muganda yenna olw'okuba oyagala okulaga President Museveni nti omuwagira nnyo basobole okwongera ssente majjambere tojja kuba Muganda yenna era majjambere omumulabirako ng'atuuse Magere azokole fujjo Abaganda mwenna muggweyo tulwanirire Bobi Wine muveeyo mwenna Abaganda tasigala n'omu tubalage nti twakoowa tukoye abantu abalinga bamajjambere twabakoowa dda ate tuli basunguwavu wakolera fujjo lyonna ku Kyagulanyi buli Muganda yenna golokoka tulwanirire Kyagulanyi Omuganda tujja kulwanirira Kyagulanyi Omuganda newankubadde tetukwatagana naye mu byobufuzi Muganda bamajjambere betumanyi tetumanyi gye baava tebajja kuba Abaganda nga tutunula tusirike buli lwenvaayo nenjogera ku nsonga z'Abaganda nga bankwata era ebisajja ebimanyi bigenda kunkwata tebyagala njogere ku Baganda buli lwenvaayo neŋŋamba Abaganda tugolokoke tutwale position yaffe nga bijja nga binnona era bijja kunnona manyi bigenda kunkwata byankwata ku lwakabaka ku lw'Ebugerere nga nwanirira kabaka wange byankwata ne biddamu ne binkwata ne bisikambula mu studio nga ndi ku TV kubanga njogedde ku Baganda awo nyini otugenda okubanga tujja mu discussion mu comment section okubanga tudiscussinga nga tutanga kwegama nga tuwanyisiganya ebirowoozo nga tuteeseganya ku kigenda mu maaso omwami oyo bamuyita Majjembere era nga wudde musajja muvule wavuddeyo n'okubanga amulabula okumulabula okusinza ku bigambo byavaayo ng'ayogera twambalagako mu katambi yavaayo n'atandika okubanga awoninga Robert Kyagulanyi Center mu kulembeza National Unity Platform n'amusuubiza omutemaatema ng'omukwano gwange ali eyampuliriza naye nga womanyi President Robert Kyagulanyi Center mutatera kuvaayo nnyo kuyingira ku ntalo ez'innosensi naye abantu bali concerned ku nsonga eno naddala nti nno gwe bawoninga wawano mu Buganda Abaganda bavuddeyo banyiivu era Majjembere wenjogerera ebye si birungi abasajja bakambwe golowooza ki ku nsonga y'Amajjembere gwe mukwano gwange ali eyampuliriza jangu mu comment section gwagala tweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako omukwano gwange yenna kyoli tegeeza nti nno mbaagala nnyo abali ku Yogi Updates TV mwebale nnyo kwekumira ku mayengo gano abapya organic babategeeza mu balwadde b'hepatitis B b'ekibumba ulcers saako n'abakyala balina ebizimba mu lubuto mbakooneko ku note 778 1135 797 note 778 1135 797 ne note 75 14 17 510 bapya organic ng'olina ekirwadde ky'ekibumba nga walwala ekibumba bakubireko ojja kubanga ofuna obujjanjabi bw'omukwano gwange ali eyampuliriza mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayengo ga Yogi Updates TV era mweraba